Mbalamusizaako nze Kapalaga Bebe. Leero njagala message yange egende ew'abazadde aba Makerere n'abazadde bonna abali mu Uganda. Olumu President Museveni yali akampeininga n'agamba nti mumpeereze ba MP ne bwe baba bidomola yadde mumpeereza bidomola naye nga bijja kukkiriziganya ne kyeŋŋambye bye mba mumpa. Kakati olwaleero nina essanyu kutegeeza gwe omuzadde andaba nti ebidomola ebyo njagala kukozesa ebidomola in that context President yabikozesezaamu because yagamba nti abanakkiriziganya nekyagambye ne bwe kiba kidomola mu kimuweereze. Era olwaleero Parliament ya Uganda esingamu babaka abakkiriziganya ne President kyagambye. Kakati okwekalakaasa okwabadde Makerere ababaka abakkiriziganya ne President kyagamba yabayise yadde nga wabaddewo akakiiko akagenda mu maaso n'okunoonyereza kasalewo oba ddala bongeza ku baana fees oba tebongeza 15%. Kakati olwaleero we twogerera ababaka abo ne President Museveni basazeewo nti abaana bonna abagenda okujjanga mu university bagendanga kusasula to an increment of 15%. Bagenda kusasulanga buli ku sente ezibaddewo nga bongerako ebitundu 15 ku buli 100. Kakati ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwana yali asasula kankugereze ku bachelor kubanga President yagambye mu kusinziira ku report gye nawulidde yagambye nti Makerere eyongere nnyo okusomesa ebya sciences. Kati njagala kutunulira ku course gye bayita Bachelor of Science in Biomedical Sciences ya myaka 3 ya busawo. Olwaleero 2019 Makerere okusoma course ey'obusawo nga weeweerera osasula $1,525,252. Kakati bwe kunaabeerako increment eyo kitegeeza nti omwana agenda okujja omwaka ogujja agenda kusasula $1,338,398 mu 2021 omwana we agenda okujja muto omwana wo agenda okujja asome kati ali mu senior 5 olwaleero. Bano abali mu senior 6 kati abatuula be bagenda okusasula ezo $2,336,000. Bano ababaddewo badde basasula $2,500,000. Kati ali mu senior 5 olwaleero bw'anaatuuka Makerere ku koose eyo ajja kuba asasula $2,2,174,457. Ali mu senior 4 atudde senior 4 olwaleero ajja kuba asasula $1,12,110,625. bwekityo. Kati abaana ba Makerere kye baali beekalakaasa baali tebeekalakaasa nti bo babongeza nedda, baali beekalakaasa olw'abato baabwe abagenda okuyingira university. Gavumenti yatulaze nti tebafuddeeko n'ebyebeekalakaasa n'ebyebabakuba tebigikwatako, wabula Minisita yagambye nti ne private universities nga ziri waggulu, naye nga ekikulu amakulu ga kye bayita public university kwe kuba nti esobola okusomesa omwana w'omunaku. Ngenda okuwa ekyokulabirako nze nalemu okusomera e Makerere. Nasomera e Makerere for one semester, that was 2008. Nasoma e Makerere nga nkola course bagiyita Bachelor of Science in Computer Science nga nsoma bya computer. Nensoma e Makerere okumala semester emu, sente ne zinnema ez'e Makerere ze baali basasula. Nasoma semester emu nensasula functional fees nensasula buli kimu, sente ne zinnema ne sisoma. Naye by then nali nsasula $9,000 okusoma course eyo eya Bachelor of Science in Computer Science 2008. Ne bwogenda e Makerere erinnya lyange mweriri, n'okebera Michael Kakande erinnya lyange mweriri.
naye nalemwa okusasula kubanga muzeeyi wange yali talina ssente. Twali tulina abaali batusuubiza tuyambako nabo ne batubba, naye nga bampadde Makerere okusoma Bachelor of Science in Computer Science. Nali nsasula emitwalo 9 nennemererwa okusasula ssente ezo. Olwaleero omwana asome Makerere olwaleero asasula $1,666,335 asoma kosi emu. $1,666,335 kitegeeza nti okuva nze we nalemererwa okusoma nga tusasula emitwalo 9 bayongerako emitwalo 7,666,335. kakati abaana bamekaawo abalinga nze abalemereddwa okusoma? Nze nafuna omukisa nenfuna omulimu neweerera mu yunivasite endala nemmala okusoma. Naye abaana bameka abatagenda kufuna mukisa ogwo, abadropinze out nga tebagenda kusobola kusoma? Bwe babanga between we nalemererwa okusoma we na droppingira out paka kati bayongeramu emitwalo 7,666. Ba MP tebavaayo kwogera ku kintu ekyo. Naye olwaleero abaana beekalakaasiza nga bagamba nti no bannange kino kye muliko abazadde baffe tebalina ssente, eno public university kyova olaba tebatutwala mu private institutions, private universities gye ziri. Naye baatuleeta mu Makerere okusobola okukola ki? Okugamba nti tusomere mu kya gavumenti. Already tuwa omusolo. Omusolo ogwo gwe gumu ku birunninga university. Naye buli lwe tugenda mu kalulu ssente zonna ne bazinoonya mu bantu. Lwaki? Why? Olwaleero nkugambye nti nze okuva we nalemererwa okusoma paka kati bongeddeko emitwalo 7 mu kozi gye nalemererwa okusoma olwa ssente. Kitegeeza bato bange tebasobola gisoma, n'ababaddako tebasobola gisoma, n'ababaddako kakati ate kweze emitwalo $1,666,335 baagala kwongerako 15%, n'addako asasule 15%, n'addako asasule 15%. Parliament bwe yatudde yagambye nti ekyo kye bakola kikyamu, n'okuba abaana kikyamu, n'ebiki byonna bikyamu. Speaker n'ateekawo akakiiko kanoonyereze ku byabadde Makerere, banoonyereze lwaki bongeza abantu ssente. President kye yakoze n'ayita ababaka ba NRM n'abatuuza, minisita mukyala Janet n'abanyonnyola kubanga engeri lwaki baagala bongeze. Ne bavaayo nga tebeetemyemu. Nga tebyetemyemu kitegeeza nti buli mubaka gwe waweereza gwe andaba yagambye nti abaana babongezenga nga bwe baagala. Naye omubaka oyo ssente asobola ozisasula. Omubaka oyo gw'otuma ssente ezo asobola ozisasula. Guess what? Nze nali e Makerere ng'abaana abali ku university ku government, abaana abali ku university ku State House, because State House eyinayo beeweerera nga State House ng'ovudde ku ba gavumenti, naye ng'abaana abajja beevuga nga be bali ku gavumenti. Abaana ajja ku ssomero ku university ng'ajja yeevuga, kitegeeza muzadde we either mugagga. Nze nina mikwano gyange nga be bambeezangawo ne bagulira ekyokulya ne bakufotokopingira notisi na biki, naye nga ye ali ku state scholarship oba si ekyo ng'ali ku government scholarship. Kitegeeza already abaana b'abagagga be bafuna scholarship ezo. Kakati abaana b'abaavu ffe ne tuvujjirira. Naye muganda wange bagenda kujja eyo bakuwe oyo MP owa NRM agenda kujja kubanga bagenda muwa ssente ezigenda okujja mu kalulu. Ssente ezo ajje akuweko emitwalo ejja oba 10,500 akugulireko kiro ya sukaali akugambe londa naawe olonde. Naye nga nkugambye nti omwana oyo gw'oweerera gw'osomesa mu bugubi obw'enjawulo togenda sobola musomesa university nga muzeeyi wange bwe yantwala mu masomero gonna amalungi ge yali yasobola, nentuuka ku university n'alemererwa.
nga nange nkiraba nti alemereddwa kubanga yasasulako ne ssente mu bitongole ebiyamba abaana ne batubba. N'abazadde bangi nnyo be babbye. Abazadde bandyagadde nnyo okusomesa abaana baabwe, naye gavumenti tefaayo. Kete ekisinze okulaga nti tefaayo, aba MP bwe babayisa aba NRM bamaliriza nga ne pulezidenti kwali ne mukyala Janet minisita kwali ne ba MP bonna nga tebeetemyemu nti abaavu musasule. Abaana abaabwe basomera ku ssente ezizo. Ba MP sente ze tubasasula basobola bulungi nnyo okuwerera abaana abo mu yunivasite ezo, naye gwe tosobola. Kati gwe bagenda okudda neera bagambe twagikwatako tukoze bwe biti naye muzeeyi abeewo kwatayo eky'ettaano. Olw'okuba bakwavuwaza nga tosobola yadde okugula kiro ya sukaali, ogenda kukwata 15 ogambe munnange nze ampadde akasente gwe mpa akalulu. Kakati akuwadde akasente gwe wa akalulu kamuwe, no problem. Naye manya nti omwana wo tagenda asomera Makerere mu private institution. Kati ate omwana oyo tajja kusomera ku UCU, rather Makerere is public. Tagenda asomera ku UCU eri private kubanga ate yo ya bwannannyini andi munnannyini yanoonya ssente. Naye gavumenti mu Makerere mu Kyambogo mwani eteekeddwa kuteekawo ssente zi maintaining, eteekeddwa kuteekawo kye bayita basic fees ezisobola okuddukanya essomero nga omusaala gw'abasomesa nabiki biina kuva mu gavumenti ate mu musolo gw'osasula. Kati muganda wange oba muzadde wange, mugama wange, mukulu wange, muzeeyi andaba, njagala omanye ekigenda mu maaso mu ggwanga weebeereremu.